Yes, all right. Oli ku Yugi Update TV kwasinzo bango tuliza kulisaayo nnyo gy'obadde gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mukola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayingo gano aga Yugi Update TV ate era ne mubeerako ne musharinga ne mulikinga ne mukomentinga. Tubebaza nnyo ekyensusso mmwe mikwano gyange abali eyo. Kakati oluvannyuma lw'aba bodyguard ba Robert Kyagulanyi Ssentamu bonna bonna okubanga bawambibwa ebitongole ebikuuma ddembe nga UPDF gavumenti ya kuno yeefudde baana balibo okulaba nga erondayo omu ku omu kubamu kubagambibwa nti babeera close nnyo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kino kyatiisizza ekitebe ekya National Unity Platform era ndowooza abakibiina nga bo abakulembeze batudde ne babirowoozaamu. Jjukira nti nno ba bodyguard kyenkana kati bana bawambibwa bali mu nkomyo bali mu custody za poliisi bawambibwa watali wadde musango watali wadde bateekako charges. Wogenda n'owetegereza charges bagenda maaso n'obateekako ezisinga indyetekebu gyetesi. Kiraga ki nti gavumenti erina interest mu bantu bano. Oba oliawo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu akyabalemye okukwata tebalina ng'eki gye basinziira tebalina na kyakumukwasizaako kati basazeewo bawambe bana bamutambulira ku lusegerere oswanga bamanyi ne ku strategy ne ku plans eziyinza okugenda mu maaso eziyinza okuba nga zibayambako okulaba nga bamunafuya mu kalulu ka 2026 basobole okuba nga batatana plans basobole okuba nga batatana strategies plans zonna enteekateeka z'akalulu ka 2026 naye byo byonna nga biri awo. Ekibiina kya National Unity Platform tekinnaggwamu maanyi newankubadde abakulembeze baakyo bagenda maaso n'okuwambibwa saako n'abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform nga webakubwa emiggo webasibibwa webawambibwa webabuzibwawo abamu webatokyalingibwa tebaweddemu maanyi bakyali ku kigambo kya nkyukakyuka era nga n'ekibiina tekivuddemu bawagizi baakyo kigenda mu maaso buli nkya buli lukya okuba nga kiba encouraginga okubazzaamu amaanyi n'essuubi nti luliba olwo tulituuka ku lyengedde tujja kwambala engule olw'ensonga nti nno teri kitaggwa buli ntandikwa y'ekintu ebaako n'enkomerero. Oli ku Yugi Update TV nyongera okujjukiza gwatanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako. Nabagambye dda abali emitala w'amayanja mu diaspora mbalamusizzaako nnyo kubanga nange mwekimanyi mubeerako nnyo ku Yugi Update TV. Oluvannyuma lw'ebyo byonna byonna okubaawo ng'akabonero akalaga nti gavumenti erina interest mu okubanga ekugira Robert Kyagulanyi Ssentamu obutatuuka mu kalulu ka 2026. Lwaki? Olw'ebikolwa ebigenda mu maaso. Jjukira nti nno woonona omuntu asita kuggyako obukuumi n'atandika okuggyako provisions kitegeeza nti nno aba atandise okuba nga akunafuya era n'ekigendererwa kyo oba okiraba era oba nga okibaza. Kitegeeza nti nno gavumenti eno erina enteekateeka y'okugyawo Robert Kyagulanyi Ssentamu President w'ekibiina kino ekya National Unity Platform of which tetutamanyi nti oba kinaasoboka ye ate ne baana bakisobodde olowooza eggwanga bayinza ddirekawa. So omwami Yoweri Kaguta Museveni wabanga ayagala eggwanga lye aba alina okukola ebintu n'obwegendereza obutatakulako yadde ku mukulembeze w'ekibiina kino ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga abantu bonna bonna bayinza okuba nga bandiza backfire eri ekikolwa ekinaagenda mu maaso n'okukolebwa newankubadde Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force avuddeyo mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Museveni era eyagaliza entebe eno kuva mabega avaayo ng'agamba ng'awooninga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amugamba nti waakuba oyo yeekweka nnyo mu bazungu naye olunaku lumu nja mumugwako. Era juzi yavuddeyo n'alangira n'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'azzaayo mu basement asobole okuba nga naye amucunya. Wabula ababaka ba Parliament omuli Betty Nambooze yafuddeyo n'agenda mu maaso n'okusoomooza Muhoozi Kainerugaba n'amugamba nti genda mu maaso n'omuwamba oba olowooza kyangu nnyo nga ggwe w'omulaba genda mu maaso omuwambe mutwale mu basement yo muyigirize olunyankole nga bw'olowooza bw'oyagala okukikola. N'amugamba nti nno osobola okukwata omuntu naye tosobola kukwata idea. Robert Kyagulanyi Ssentamu si muntu nga w'omulaba wabula it's an idea. You can arrest the person but you cannot arrest an idea. Ekyo kyamugambye nti endowooza z'abantu idea z'abantu zizasigala zisaturatinga nga zigenda maaso nga zitambula nga zidimandinga n'oba omusibye n'obeera omusse n'obeera omukoze eki kimanye nti idea ejja sigala erotatinga around within the people abo abaagala enkyukakyuka bye bigambo ebyo. Naye kaakati
oluvannyuma lw'ebyo byonna byonna okubaawo wadde si gwe mulamu ogwandeese okulaga nadde nze kwogera ku babodegaadi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu tulaba bangi bawambiddwa omuli Akilewo Kivumbi omuli Gaddafi omuli Edi Mutwe abo bonna baawambibwa gavumenti ebaterese tijjaayo bawozesa wabula bataddeko emisango gye batazza olw'ensonga nti babalanga okubanga batambula ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ogyeko ono recent yakawambibwa Edi Mutwe abadde amaze ebbanga eddene ng'atambulira close nnyo nga ali close nnyo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga si gwe mulundi gwe ogusoose okuba ng'akwatibwa ng'asibibwa enfunda nnyingi bamwegezezzaamu olw'okubanga yeetoolodde political landscape eya wano mu Uganda era nga baagala okuba nga babatiisatiisa babanafuya basobole okuba nga bagenda mu maaso n'okuba nga baba intimidatinga obutatuuka kalulu ka 2026 ssaako n'abawagizi bonna newankubadde ebyo byonna biri awo ababodegaadi bano oluvannyuma lw'okukwatibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yayingizaawo bodegaadi omupya amanyikiddwa nga Sanswiz ono nno nga kigambibwa atrayiningiddwa mu ggwanga eryo lya Russia kino kika eno muvi yennyini kati nno nzikiriza nkubbire ku bigezo Uganda opposition leader gwe mmanyi obulungi eyali omuyimbi n'amala n'afuuka munnabyabufuzi Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine yawuniikiriza eggwanga abantu bangi oluvannyuma lw'okwanjula bodegaadi omupya amanyikiddwa nga Sanchez okusinziira ku source eri close ku kibiina kya National Unity Platform Yugi Update CV ekibiina kya National Unity Platform kiraga nti nno Sanchez ali ordinary bodyguard era kigambibwa yalifuna serious training ey'amaanyi okuva mu ggwanga erya Russia. Abantu ku online bavuddeyo ne jokes ez'enjawulo nga bamwe baseka nga bagamba nti no Sanchez ali so powerful era kirabika asobola okukwata abajeti aba joint anti-terrorism abajasa bonna omulundi gumu okusinzira ffe ku kifaananyi kye tumulabiramu. Abamu ne bavayo ne bagamba abamu ku faani ku social media bavuddeyo ne bamulebolinga ne bagamba nti no ono alabika okuba lembo wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu gwatuleetedde ate abamu nga bagamba ono nno alinga ali mu ddala mu real time action movie alabika nga hero. Sanchez muwanvu ali strong ate era buli kadde aba ayambadde face eri serious. Ekyo ky'oba oyina omumanya ekyamuleesa akimanyi talina kadde kasinika mannyo. Video n'ebifaananyi ebiraga ye nga atambulira ku side ya Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine oluvannyuma lw'omukolo ogwabaddewo emabegakaawo ogwageetinze viral twamulabye bulungi nnyo ng'agenda mu maaso n'okusafeguardinga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Beera ku kiddo buli kadde tamuvaako alaga nti ekyamuleesa akimanyi. Njukira nkugambye ono yatrainingibwa mu Russia era zze nga ne face ogiraba alaga nti ali serious ku nsonga emuleese. Appearance ye ereese bannayuganda bangi okwebuuza Bobi Wine waje yajja omusajja ono. Source emu okuva mu National Unity Platform egamba Sanchez yatrainingibwa okuva eri mu ggwanga erya Russia okumala omwaka mulamba era nga trainingira mu combat fighting saako ne protection. Tali just mulwanyi kyokka si fighter kyokka. Kigambibwa mbu asobola n'okusensinga danger nga danger tennaba kubanga etuuka close eri oyo gwagenda maaso n'okuprotectinga. Yandibanga ayinamu aka sensitivity ak'enjawulo asensingira obulabe wala nnyo ono Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yaleese. Wabula abamu bakiraiminga ku ebyo ebigambibwa wadde tebisobola kubanga bikonfamingibwa source eno. Wabula bamekinze sure nti ba-entertaininga bannayuganda bangi okubamanyisa ekituufu ku bodyguard ono mupya eyaleeteddwa. Gwe nkugambira mukwano gwange
Gwolowooza otya ku bodyguard ono omupya eyaleeteddwa? Olowooza binaaba bitya? Jangu mu comment section. Oli ku Yugi Updates TV kubadde osinze obanga otuwuliriza. Habula gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Mbaagaliza olunaku olulungi tunaaba tukomawo tumanya oba oli awo. Mbaagala nnyo mweraba.